Fifi da Queen yali mwantu kufuna utasobola kukola bintu ebyo. Nze amawulire ngajja mu Canada. Buli kimu kyembawa. Buli kimu kyembawa. Kati bino byenjogera byonna bituufu. Nze asoso breaking a story egenda kutuuka. Era nga baŋŋamba Namukasa tuyambe. Era Bobi Wine ngezezaako mukubira naye nga tankwata. Ngamba tuyambe. Ngenda babayambe babafunire lawyer. Naye ekiri e Canada abaana ennaku ebulo batta bakaye wisdom bakakalaamu. Ono gundi chano yagenda. Ibra K yandize nadda ku chano naye chano mye. Ibra K chano teyali. Kati tebacha ina milimu Kampala. Ibra K chano yali waliwo. Kati walowooza kakalamu banamuza kusimba. Asobola kakalamu talented. Na yes talented na ekifo kisobola banga bachiwa omulala. Nego bachiwa munga afuwe mindi. Ate bangambe dogulirya. Kuliko abakazi abakulu Fifi da Queen yandize ku Bukedde. Bukedde yagisuwinga. Yagisuwinga yamukola ki? Mbo bayamukola ko story musimanya ya Basente simanyo oba Brian White. Byali awo nga birimu obubbi. Fifi da Queen yali presenter mulungi. Yes, she was a good presenter. Just wakati internet ye mutawanya. Otuka nolaba nga yagala kuluma ne ngambo wife Fifi da Queen waffe. Tumuleke. Alumba buli omu. Alumba buli omu. Waye mwandigambye nti nsala omugambo naye Namukasa yagusala. Waliwo byayogera oluusi ne tulowooza nti bituufu bigenda okukkakkana. Yatugamba gundi yatugamba Evelyn Namulondo baayawukana ne Rema juzi twabalabye nga bali wamu naye obuyo ye same person yatugamba nti omwana wa Farida mwana wani wa Honorable Geoffrey Rutaya twagenda okwesanga twasanga si bituufu naye avuddeyo n'ogwo omugambo n'agusala takomyawo n'agamba nti omwami amanyiddwa nga Mr. Bene nti yagambye nti okudde Uganda wakiri yetta. Bangambye nti Bene yagambye mbomuze Kampala mbwatirisi yesula mazzi omugga gwe Canada. Bene tewetta. Tugenda balwanirira musigaleyo. Bangambye mbu Bene yagambye mbu yokudde Kampala afiire Canada tirisi ajja kwesula mu nnyanja baze omulambo. Bene oba bagobye Canada siche n'omusango tukyali ku musango omusango gukyali mu kooti. Kyemmanyi eddoboozi yange ligenda tuuka ku Bobi Wine abasindikire lawyer. Naye bannange abantu abali mu Canada community mulekerawo ensonga bwe ziba zibasusse. Ne mwagala ozibika ensonga. Kubanze yangambye ono yangambye Namukasa ensonga z'abasuseeko lwakuba batyo gamba omukulu bagambe Kyagulanyi atuyambe. Era wamma Kyagulanyi ow'ekitiibwa Sweet yamba abaana bo abali e Canada bagenda bazza. Bagenda kubazza. Kyokka no mulimu ebintu ebinneewuunyisa. Mulimu omukyalo omu yagendera kwa munnamawulire yagendera kwasayira n'asaba ya Nuupu n'atwala ne byebyo munnange akugamba nti saawa yonna mbu wandiraba bakeizi wandiraba kayewizidomu wandiraba mbu ba Fifi the Queen mbu bakakalaamu nga bakomye wanino mu ggwanga Uganda nti kubanga mbu embeera gye balimu e Canada mbu si birungi. Ate nga tuvuddeko munnange tudde ku nsonga za Wizo Mwanizo ne yaliko manager we omukulu Chaga Yagayo. Omukulu ono agaliwo galega nti yamusuulidde ebintu ebweru ye kennyini eyabadde mu katambi ng'ali kodinga ng'atulaga obuntu n'atugamba obuntu mbumusuulidde paka nga weetondedde mukyala wange. Era abantu bavuddeyo ne boogera ku kikolwa kino. Jjukira omugenzi radio we yali akyaliwo alina respect gye yawanga omukulu oyo ng'agamba nti oyo papa ne waaba asobezza simugoba era tutuula butuuzi ku tebo ne tukola ki ne tukyogerako naye agaliwo geego nti yagobeddwa era abaana beeyongedde okuba nga batunula mu nsonga eno. Nina vidiyo gye ndabye nga mukama waffe Wizo afulumya ebintu bya Chaga. Ekintu kino kirimu ebintu bino abavubuka mbeegayiridde nnyo bannange mukozese bulungi ebiro byammwe. Mukozese bulungi obuvubuka bwammwe. Omugezi asooka ttaka. Omuntu alina okulowooza asooka kataka. Omuntu alina okulowooza asooka ttaka. 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 Omuntu alina okulowooza as
ne bw'ateekawo tenti nga bwe mwagirabye eri ku sayiti yaffe gye tugenda okuzimba woteeri aba mugezi nnyo. Eyo y'emboozi y'ekyaga era abantu bangi nnyo beeyongera okubanga munnange bakubaganya empawa ku nsonga eno naye nga birungi si birungi ate nga tuvuddeko eyo munnange waliwo engeri gye bayita nti is it vote protest abasinga obungi tubadde tetugimanyi naye oba tubadde tetutegeera ekigambo ekyo naye kikino bagezaako okuba nga batulambulira tutegeere tumanye ekigambo ekyo vote protest kitegeeza ki na birungi ki ebikirimu oba bibi ki ebikirimu. Kale kano nako katukajjewo pulira abagamba nti mu protest vote eno genda olonde pulezidenti ababaka tolonda era kuma box ya pulezidenti yokka ey'omubaka totawaana nayo. Kino nno kikyamu mwana wattu era bwe kiba nga kyotaaminga nga protest vote kikyamu ddala era oba oyozezza n'oyanika mu ttaka. Wuliriza bulungi, wuliriza n'obwegendereza. Bw'obanga ogenda mu kiyitibwa protest vote ekisooka kya byonna tuula wansi noonya abo bakulembeze abalimu ensa kubanga olwaleero olwedde ofunye akasengejja otegedde abakulembeze abakyamu naddala ba MP abo bulijjo abeefuula nti bali ku kituufu bali ku ludda lw'abantu naye nga bakola wamu ne Nakyemalira. Tekikoma kuba exposinga kokka wabula ba exposing era obakube naye mu bifo byabwe ng'ozzaamu abantu abatuufu. Guno omulimu toyina kugulekera NUP nga yo Secretariat ne Electoral Commission. Beera amaaso ga NUP ne Secretariat. Kulwaki etegeere bulungi nnyo nono omukulembeze akitegeere nti amaanyi ge tegali ku NUP tegali kwa His Excellency Kyagulanyi gali mu bantu. Kakati nno tandika okwa-identifying abakulembeze abo kuviira ddala wansi ku village level. Era lwana nnyo olabe nga abavubuka abalimu ensa abasomyeko abalina ebisaanyizo obasikiriza okujja bagende ku NUP bwe kibasooka bayiteko mu School of Leadership ya NUP then bavetingibwe baweebwe obukulembeze kuviira ddala ku village level paka eno waggulu ku MP. Ntegerekese bulungi nnyo. Kakati then nupu egenda okufulumiza abakulembeze beewadde kaadi gwe ng'ogugwo wano kugamba munnansi gwe buli w'olaba minvuuli tiikinga. Nupu yokka minvuuli yokka bw'ogirabye tiikinga kubanga emaze okukakasa nti kyekibiina ky'ebyobufuzi ekiyimiridde n'abantu era ekyagala okukyusa gavumenti eno. Abalala babadde bakuma bufo bwabwe na kwongera kulya mu ngalo za Nakyemalira ono. Kakati olwo munnansi atiikinge. Munnansi bw'amala okutiikinga awo wennyini waatiikingidde tavaawo era embuutu ave naye waka ng'ajja okkuba akalulu. Olumala okukatiikinga awo abasobola osomba abalema basombebwe beebake mu makubo. Kaakati tutambula ne baloti eyo ng'evuddawo paka ku Tali Center. Awo embuutu zitandike okuvuga. Ze zino step zenkugamba z'ogamba protest vote. Nti munnansi tadda waka alina kutandikiraawo. Nfunye bulungi nnyo. Eyo step bwe kiba ng'egaanye okuyitawo tugenda ku next step. Olwaleero bw'olonda pulezidenti wo n'olwana yekka yaba ayitamu ne kakutanda n'omutuuzaayo mu ntere. Jukira pulezidenti ono alina manifesto. Manifesto eno erina ku implementingibwa ng'eyita mu palamenti ya ggwanga. Oba onfunye bulungi ontegedde. Kati olwaleero watya ng'okedde ku makya olonze pulezidenti wo ayingidde atudde ku bukulembeze kyokka ng'alina okuteekesa mu nkola manifesto ye yeetaaga budget. Policies ezo zonna zirina kuyita mu palamenti. Olaba bw'olonda pulezidenti naye nga mu palamenti talinaamu mubaka kubanga lino essiga lya palamenti terivaawo era tebakulya ekinusu nti pulezidenti asobola okuggyawo essiga lya palamenti. Eyo demokrasiya gw'oliko wa Bungereza. Era olwaliwo Museveni kyova olaba palamenti eyo agikozesanga yo okwenyereza mu buyinza tasobola kugiggyawo. Niwaba ayagala kubba ssente alina obusobozi obutwala mu Bank of Uganda nga bw'ayagala naye akozesa setteesereza akozesa palamenti lwa nsonga ayagala okulekawo akajja ako takkirizibwa. Kakati olwaleero gwe bw'ogamba nti olonze pulezidenti ababaka tolina olaba bw'otuuka wali ng'olina bampuuga
olina babedi bwanika olina bajime Lwanga olina bambwa Kakembo Tekamo wanga gogenda londa president bo bajje n'ababaka ne NRM olaba nti oba ofudde togge oba toyina kyokoze n'okumumpiitinga basobola omumpiitinga kubanga constitution ebe ino okolebwa amendments okolebwamu ennongosereza ng'eyita mu parliament amasigo ina asatu executive judiciary ne legislature judiciary etekesa mu nkola ekivudde mu legislature okategedde kati nno tubeemu bannayuganda tubabulire ekituufu nva ky'okubabuzaabuza abantu bakoowu tubabulire kiki kyakukola period ndowooza nga tugenderera akalulu ka 2026 ekyo nakyo bakoze ki bamaze dde okubanga baki-explaininga oba nga batutangazaamuko olulimi akozesezza Luganda ffena olutegeera ndowooza tetulina okubanga ate tunyonnyola nnyo ate nga tuvuddeko eyo bannange omwana okubye Honorable Mathias Mpuuga ku mutwe omwana asabudde Honorable Mathias Mpuuga uliriza ebigambo bino bulungi munnabyabufuzi yenna abeera straight ku kyaliko bame ba DP block banywanyi bange nkoza nabyo ebyobufuzi bukyambitandika kubanga entandikwa yaabwe ba DP ofaanako nange so pressure groups bbiri eyita my leader n'endala eya DP block be babadde baogera nange ku nsonga eyo naye nabawa amagezi era genkyabawa bategese n'omukolo ku Lwokutaano nga mukaaga wano mu Malibu Gardens Namirembe kubagamba tusooke tukole ekintu ekikulu kino tukunga abantu abagala enkyukakyuka twogere ebyesalira ebitambulira ku nkyukakyuka ekyokusalawo ani aneesimbawo kireke kubeera kyakiyita mu luggya twetaaga okutuula mu muti omunene oba mu tenti ennene ng'abavuganya twefumiitirize nti mu kusimbawo candidate kuba president tunoonyaamu ki kukwatamu firimu oba twetaaga ddala nkyukakyuka za nnamaddala kye tunaaba tusazeewo ekyo si kyange kusalawo nti neeyagaliza nedda gwe tunaasalawo nange gwe njogenda nga sinnayogera ku ngabanayaganye wakati wa Mpuuga ne banywanyi be munzikiriza ate nsooke mulangira obutamanya imagine okutta ettoosi y'omugaati oli mu kulya era ekuwoomera nnyo naye ate owaga abakutte ebibiriti n'obudomola bw'amafuta abagenda osaanyaawo essamba y'eŋŋano nti mugyokyeze ddala obeera otya mu kamera ate n'ovumirira kamera obeera otya nga bakufiriminga ate n'ovumirira okufiriminga singa kamera ne firimingi bibadde tebirina mugaso era nga si bya muzinzi nkakasa ebigambo byebyo tewaali byogeredde mu maaso ga kamera nga bakufiriminga waali byogeredde mu constituency eya Nnyendo Mukungwe wali abalonzi bo walifunye kisaawe mu constituency eya Nnyendo Mukungwe noyisaamu drive ng'oyita abalonzi bo wanooteekayo ebirango ng'oyita abalonzi bo ne bajja n'otandika okubagamba kigambo ku kigambo kubanga mu kaseera kano nkakasa abalonzi be ate b'osinga okwetaaga naye walabye ng'ebigambo ebyo tebirina kukoma mu matu g'abalonzi bo bokka era nga naawe tolina kulaba balonzi bo bokka n'osalawo obireete ku TV y'eggwanga abantu babirabe live n'abo batabaddeeko ng'okola program live banaabiraba ebiri recorded kubanga bigenze mu archive naye nga Mpuuga ayagala ensi yonna emulabo oba ekigambo kye kirabwa ensi yonna baamukwatirako muloogi ne muk'omusajja nga Mpuuga alowooza nti alina okulabwa ensi yonna alina miliyoni 5 ze yabba zimuunyako nga mpuuta naye bwo obutemu bwa Museveni buyina kulabwako abo bokka babaddewo nti Museveni watomeredde Rita Nabukenya awo tuggyeko kamera tetuziteekako Museveni watomeredde Franka ssente zaawo tuggyeko kamera tetuziteekako Museveni awakubidde Kasirasirafu Miraga essasi mu mutwe awo tuggyeko kamera tetuziteekako Museveni awattidde Dani Kyeyuna awo tuggyeko kamera tetuziteekako omusajja omukulu atudde n'omutwe ogwo omunene ali mu kamera naye nga tamanyi mugaso gwa kamera mu revolution kyokka nga atudde wano kwogera ebigambo ebikiikirira revolution naye nga tamanyi mugaso gwa kamera tamanyi na kamera kyekoze mu gavumenti ya Museveni mu revolution eno nti kamera eyo yensonga lwaki Museveni takyafuna buyambi kubanga opposition ezasookawo nga naawe mwoli mwalabanga Museveni okutta abantu kya bulijjo azirongaazi mwe tabakutteeko mu bufunza omusaayi gw'abantu oba obulamu bw'abantu ye yabanga saddaaka yammwe era nga temwagala kulaga nsi Museveni omutuufu omutemu
temwagala kulaga bazungu Museveni omutuufu omutemu gwokimanyi nti waaliyo abantu abakadde abaali bawagira Museveni ku mirembe gyammwe bo nga bamulaba ng'eyaleeta emirembe era nga bw'obabuuza lwaki owagira Museveni bakugamba nti yatuleetera otulo teweerabira nti mu biseera ebyo Museveni TV yazikontrolinganga nga waatayagadde zitunule era tezitunulawo ng'abantu mu Uganda abasinga balowooza Museveni muntu era ng'abantu abakulu abasinga balowooza Museveni yaleeta otulo naye abantu abakulu abaali balowooza nti Museveni yaleeta otulo bwe baatunula ku butambi ng'emmotoka ya poliisi erinnya Frank Senteza ng'emmotoka ya poliisi etta Rita Nabukenya nga poliisi ekuba Dani Kyeyu n'amasasi mu mutwe nga poliisi ekuba Ashraf Kasirye Miracle amasasi mu mutwe abantu baategeera Museveni omutuufu era Museveni takyalina muntu yenna gwasobola kulimba kyova olaba ebiseera biri yabakwenyanga naye essaawa eno alina obuyinza obugamba I will crush you, I will crush you fenga abaganda I will crush you kubanga akimanyi ensi yamutegeera ensi yategeera Museveni lwakubanga kamera naye n'osanga omusajja omukulu najja kugamba nti yali firimu kankubuuze musajja mukulu obanga yali firimu abaafa bagenda kudda firimu kyeyetwala obulamu bw'abantu ne bataddira ddala tulabye firimu z'abazungu abazungu bwe baba bazannya n'olaba ng'omuzannyi ogw'obadde osinga okwagala oba Kibanda afudde ate Kibanda eyafudde bagenda okufulumya empya nga mwali ekitegeeza nti eno ebadde firimu naye firimu kijooyogerako eyatwala obulamu bw'abantu nga Dani Kyeyu nga Ashraf Miracle baamukuba bajja eyo wakati mu kuwoyaanya addusibwe mu ddwaliro ne batomera Frank Senteza ne bamutta mu bupunze nti twali mu firimu ye yakutwala mu paalamenti obulamu bw'Abannayuganda mwabufuula firimu kwegga twali tujja kuzannya firimu ate naawe n'otuuka n'olayira bwe tuba nga twali mu firimu lwaki walayira ebyo tebibeera bya ddala firimu tebeera ya ddala firimu erimu okutwala obulamu bw'abantu abantu we bafiiridde nga bayina bazadde baabwe woyita firimu kakati mbuuza mweyo siini mwe baakubira Kasirye Miracle essasi mu mutwe wali ozannyamu ngaani kubanga teweerabira nti olwo olugendo lwali lukulembeddemu abakulembeze baffe nga bagenda okampeyiningira gwe ne Twaha Kagabo mbuuza mu firimu eyo ku siini eyo gwe walimu nga muzannyi ki era tukitwale nti awo we baateeka Frank Senteza baateekawo Mugogo oba lunaku lumu Frank Senteza ajja kuzuukira akomewo mu bulamu bw'ensi eno okuva lwe kiri ntuli mu firimu gwe baaziika ekiboga Rita Nabukenya anadda Dani Kyeyu anadda Michael Ziggy Kaliika anadda baani bonna abattiddwa banadda Yasini Kawuma anadda omusajja omukulu ng'otandise n'okufuna envi wadde ng'ozirwanyisa n'eddaayi nga gwasobola okuvaamu statement eyo etera okukolebwa aba NRM kubanga statement efaananako ng'eyo etera kufuluma mu bumwa obw'aba NRM tugambe nti otufaanana bufaananyi nga baatubuusa lubbobbo oba wali otufaananya bufaananyi nga batubuusizza lubbobbo naye ng'omusaayi ogwali gukulukutiramu mulala nnyo kyova olabanga n'amayisa gafaanana aga neiba wadde nga mu feesi ofaanana taata wa Wakoba walinga ofaanana taata wa Waka naye olw'okuba omusaayi ogwakulukutiramu gwalinga gwa neiba kyova olabanga n'amayisa oyina ga neiba gwe eyali mu bintu ebyo wakati eyalaba abaana be battibwa n'otuuka n'okukwata ekkubo okugenda okuziika Frank Senteza gwavaayo n'oyasama ne kisipiwo nti eri yali firimu tetwagala bakulembeze bazannyi ba firimu naye nga firimu gy'oyogerako mulimu obulamu bw'abaana b'abantu nga n'abamu wakwata ekkubo n'ogenda n'obaziika waziikira mu firimu oba maama wa Frank lunaku lumu alibeera ali awo ng'omwana we akomyewo nga sizoni eweddeko ng'owa Rita aliba ali awo ng'omwana we akomyewo nga sizoni eweddeko ng'owa Ziggy aliba ali awo ng'akomyewo nga sizoni eweddeko oba nnamwandu wa Yasini Kawuma aliba ali awo ng'omwami we akomyewo firimu ewedde mulekera awo okuvuma abantu amagufa
mulekera okuba abantu evvoje nga gwe tomanyi mugaso gwa kamera eyo nti sente Museveni zabadde nga ajja mu bazungu ate ezibadde zirina ng'okukuuma obulamu ate zikozesebwa ssaanyawo obulamu ezibadde zirina ng'oggula eddagala ate zigula byakulwanyisa zibigule nga bigenda kukuuma bannayuganda ku baaduuyi naye nga bigenda ssaanyawo bannayuganda abasajja abatasobola kwawula munnansi na mulabe wansi ng'ebyokulwanyisa baabikozesa mu kutta bannansi nga babafudde abalabi b'ensi nga kye bakola kiri mu ssemateeka eyabagibwa naawe kennyini n'ovaayo n'okonfesinga nti twali mu firimu walayirira mu firimu obwalopu wabujja mu firimu obwa kamishona wabujja mu firimu obwa deputy president wabujja mu firimu nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino okufuna omutwe ogulinga ogugwo nfunamu ogw'embizzi n'emmanyirirwa nkiddamu okufuna omutwe ogulinga ogugwo nfunamu ogw'embizzi n'emmanyirirwa nga gwe tokimanyi nti kamera eyo y'ensibuko ya zi sanctions ezikubiddwa ab'ebyokwerinda n'abakungu ba gavumenti kamera eyo y'ensibuko y'okusalako obuyambi gavumenti ya Museveni mu bufunza obuyambi bwe basala ku Museveni naye bwakuluma kubanga yakuwangako omunyago gwonga buzze oba be bataddeko sanctions bonna naye bakuluma kubanga otera okusoobayo ekiro ekimu n'obeegaddangako nga Anita Amongi tubeere bazadde kale bwe tuba tetusobola kubeera bakulembeze waakiri tubeere bazadde omanyi si buli omuntu asobola okubeera omukulembeze naye ate kyangu nnyo ekyokubeera omuzadde bwe kiba nga paati y'obukulembeze kulemye okuzannyanga ggwe mwami Mpuuga waakiri ate walyetaddeko mu ddiba ly'obuzadde n'olowooza ku bazadde b'abaana abaafa bw'okeera n'olaga nti byali firimu kitegeeza gw'omu kubatta abaana baabwe kubanga mu firimu eyo mwe wajja obwaloopu mu firimu eyo mwojja obwa MP mu firimu eyo mwojja obwa kamishona mu firimu eyo mwojja obwa deputy president lwaki weegatta ne Bobi Wine ne muzannyisa obulamu bw'abantu firimu ne muzannyisa obulamu bw'abaana b'abantu firimu era gwe mu firimu eyo wakolangamu ngaani omulimu gw'omukulu mu firimu eyo gwali ki kubanga mu firimu tukulaba nga mwoli ate bw'eba firimu nga yawandiikibwa abakulembeze kitegeeza ne ku bawandiisi mwoli wakolangaani mu firimu eyo wali dayirekita wali muwandiisi wali mutendesi waayo wali costume designer wali music director wali location manager wali waweero fair gwe wali okolangaani mu firimu eyo gy'oyogerako nti mwalina abakulembeze nga bazannyi ba firimu ali mu kamera mwayisizaawo ebigambo bye ensi ebitegeere naye ng'ate tayagala kamera eteekebweko nga Museveni akola ebikolobero ku bannaggwanga ne basseggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert mukama waffe tukwebaza nti weebale kujja eno ye opposition gye twalinamu essuubi era ye opposition gye twali tulowooza nti erina tutwalira nakyemalira naye bawulire buli pulaani yaabwe tambulira ku opposition tukoze tutya okuliyetinga abakulembeze ab'omuzinzi ku opposition tukoze tutya okuggumiza ku opposition oba okuggumiza opposition terina kuggumira opposition terina creating abakulembeze opposition erina creating aba revolutionalist opposition erina kubeera ntabangufu kubanga eba eyagala kutereeza ekitwala abajaasi Somalia nti waliyo obutabanguko ekitwala abajaasi Congo waliyo obutabanguko ekitwala abajaasi mu Iraq nti waliyo obutabanguko kakati owa opposition abeeranga mujaasi nti obutabanguko buno bw'aba ayagala okutereeza so si kubukalira ku opposition na kulengejjera bugere ku opposition gwe wenna Mpuuga n'ebitabo byo ng'olengejjera obugere ku opposition n'otuuka okupulaningira ekkomera naye ng'ekkomera opulaningira bukulu bwayo topulaninga ogenda kutoloka otya okuva mu busibe obwo
opposition twayinanga abakulembeze ab'omuzinzi naye ate mu kiseera kino tulina bozambi abakulembeze abo ab'obunzinzi mulina kutuwa ku bibala bye baleese oba ebyava mu bukulembeze bwabwe obw'omuzinzi tetugenda kwenyumiriza mu kubeera n'abakyala mbooka abatazaala nobeera n'omukyala embooko n'otambula naye bonna ne basamaalira naye nga gwe atalina baana ng'eyawasa sitaabu waabuusa nga gwe alina zali tolina yadde omwana nga nze yasalawo okuteeka sitaabuwa wange mu nnyumba mbuusa kakati ebyobufuzi biringa bufumbo obufumbo bunywera mwana tebunywera bulungi bwa mukyala era y'ensonga lwaki abawasizza abalungi ne bagendako ne mubakyotala bwe batabazaalira bawunzika baawukanye kubanga omwana ye royiko azitoye enva ze bayita obufumbo kakati obuyinza ye royiko azitoye ekintu kye bayita opposition bwemala okufuna obuyinza then tuligamba eno ye opposition ekyasinze kubanga ye yagoba nakyemalira but as per now naffe tetuyinza kweyita ba opposition bakyasi nyanya naye ng'oli ku NCK TV mukwano gwange wabanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga nakugamba nti munange yes omugaso gw'okubanga onyiga akadde ako kituyambako okubanga tumanya amawulire singa tuba tugataddeyo awo ne tulyoka twebanga twefunira amawulire bunambiro obanga gakyayokya naye nga tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala getugenda okubanga tukutuusa kwekokola kintu kimu subscribing ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tulabu tuzikalira nywera awo mbenga ndukutuusaako sigala naffe tovaawo